Machago lunaku olwaleero nga bulijjo program EbigamboTebitta wetunuulira ensonga ez'enjawulo ezo zennyini ez'amaanyi ez'omuggundo zikosa ggwe n'oli nange okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi. Nze Ali Mivule okutandikira ddala essaawa 3 okutuusa ku ssaawa 5 ez'okumakya bwe tugenda okutambula no programu yaffe EbigamboTebitta nga tulaba ku zimu ku ezo ensonga eziriwo naddala wano mu ggwanga ekibiri mu kibiina kya FDC olwaleero bwe tugenda okuba nga tutunuulira otuukidde olunaku olwaleero nga bingi byogeddwa. Bangi bagamba nti oba oli awo ekirowoozo eky'okutandikawo ekibiina ekirala kyandiba nga kyekiseera nabyo weebiri okuva mu luuyi olumu. Wetuukidde olunaku olwaleero nga ensonga ya school fees ekyali ku mwanjo ddala. Abamu ku babaka ba palamenti bagamba nti oba gavumenti yandijja enta mu masomero gano aga government aided yo neyemalira mu gano ga seed schools agayo olw'ensonga nti ne gali ge bakwatirako bw'oteekamu akasimbi ate gye biggweera nga mwana wattu ensimbi era school fees nga zikyali waggulu. Kale byonna bikyagendera ddala maaso. Kankomeyo nkubulire bendi nabo tutandikirawo EbigamboTebitta. Nyongera okubaaniriza wano ku programu yaffe EbigamboTebitta. Bannaffe abali ku social media mwebale kubanga mutambulira ddala naffe, abali ku Facebook ne YouTube tujja kubanga tutambulirawo mpola mpola okulaba nga buli kimu kitambulira ddala bulungi. Okay, nga sinaba kubulira bendi nabo nga bwe nkutegeezezza olunaku olwaleero tugenda kutunuulira ensonga eziri mu kibiina kya FDC. Naye nga tetunaba kugendako eyo twalabye alipoota eya poliisi eyafulumiziddwa y'emisango egya 2023 era emisango egyaloopebwa gyaze gikendera mu bwogerageranya mwaka ogwa 2022 era emisango egyakendera mu kuloopa mwe muli egy'ettaka, enguzi, obutabanguko mu maka n'ebirala. Nga bw'olaba mu mwaka ogwa 2023 gyabadde emitwalo 22,874 gyegyo emisango egyabaddewo mu mwaka guli gwe tukubye amabega, wabula omwaka ogwa 2022 guli gyali 23,165 bwe bagamba nti awo wabaddewo akalembereza. Era bw'olaba kakati egyaloopeddwa egyakendeddemu omwaka ogwa 2021 gyali 19,681 nti kiraga nti mu 2022 ne gyeyongeramu aye kakati 2023 ne kigenda nga gikkakkanamuuko. Bwe bityo bwe byabaddemu eya alipoota eya poliisi. Katulabe ebirala nga bwe byabadde awo emisango egyakenderamu egy'okukuba n'okulumya 2023 olaba awo gyali emitwalo 29,894 songa 2022 gyali 3,124. Obutabanguko mu maka gyali emisango mu 2023 guno oguweddeko omutwalo 1,400 nezigwamu awo 2022 zaali 1,700 songa emisango gy'ettaka 289 2022 omwaka oguwedde 5,601 awo kiraga nti gyagenze gyeyongeramu ku emisango gy'ettaka n'ebirala. Kakati bwe tulaba obubbi emisango egyeyongedde obubbi emitwalo 6 n'ekitundu okuva ku mitwalo 6 mu 1,000 egyekuusa ku buliisa maanyi ekyo nga kyeraliikirizaamuko omwana wattu egyo gyo gyeyongeddemu. Abaliisa maanyi bakyali on the loose. Obubbi obw'amaanyi buno obwa kkondo tulaba nti gyeyongedde 7 okuva 6. Kale mwana wattu nekiraga nti nno weetaaga okuba nga wobeerawo ekikolebwa. Songa egy'okutta nagyo gyeyongeddemuuko nga kwogase egy'obutujju nagyo gyeyongeddemuuko. Kale buli kimu nga bw'okiraba bwe kyatambudde awo bulungi ddala egy'obutujju. Bwe tweyongerayo awo emisango gy'ebidduka obubenje buno obubenje bw'oku nguudo 2023 bwabadde emitwalo 2,300 2022 bwali emitwalo 2 gyokka bwe tulaba awo ate nga obwadde kabusa bwe basingira ddala. Kale ne kiba nti obubenje buzze bweyongeramuuko ensonga nga bw'oziraba awo obwadde kabusa obw'amaanyi obutonotono. Kitegeeza nti nno bannaffe tulina okuba nga twongera okwegendereza engeri gye tukozesaamu enguudo zaffe zino. Obubenje obwagwawo mu 2023 mitwalo 2,368 obw'amaanyi 1,284 obutonotono 6,982 dekabusa 4,179 ekiraga nti abantu bangi bakyafiira mu bubenje obwo. Kale
ne tulina okubanga bannaffe abakozesa enguudo ezitali zimu ne tuba nti no twegendereza. Otherwise era twalabye nti ba pedestrians oba abantu abakozesa enguudo be bamu kwabo abasinga okufuna obuzibu bwekituuka ku nguudo zino, naye abatambuza ebigere abatambuza ebigere oyinza okuba nga otambula awo era ne bategeeza nti n'ababoodabooda bannaffe ababoodabooda bakyali baffe ababoodabooda abakozesa abali mulimu ogwo tusaanye okuba nga twongeramuko ku maanyi oba n'obwegendereza olw'ensonga kyazuuse nti muvaako bubenje bungi ddala. Mwana wattu oyinza okuba nga gwaviiriddeko omwana wa munno okufa naye nga si kirala wabula bulagajjavu. Okay, ezo ensonga bwe zito bwe ziri. Kakati kankwanjulire bendi nabo olunaku olwaleero tutandikirawo pulogulaamu yaffe y'ebigambo tebitta. Kansooke n'omukulu Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya FDC omanye kakati oluusi mutukaluubiriza naffe ne tugamba nti tolina by'otamanyi naawe kati nze mba nina okubeera new top party naye ati ng'omanyi omanye ekikulu njagala okusa bannamawulire muli kikulu nnyo eri eggwanga lino okuliwa guidance. Buli lwe mwejjamu bwe muti eggwanga ligenda kuyikira mu ngalo zammwe. Naye kakati omukulu Kayiju yagala mbeere nedda siri free nedda enkola ya musina yajjasibwa re free. Amawulire buli waga ati NTV yagambye tebagamba ali muvula yagambye babakakasa kakati abantu baleka naaga nga gwe yali badde gwo omulamuzi noga nti kino kye kituufu. Really so bungi koze mubi. Okay, naye nga bwe kiri Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya FDC mu kitundu kiri eky'Ekatonga omukulu Harold Kaija katubuuzeeko ggwanga. Okay, ono kyali wange ali temujja musobola njagala okutwala omukisa guno okulamusa mwenna bwe tuli mu buwambe. Njagala okwetonda okubula ali Olusaagala n'angamba nga ate byankute dda nemba nga sobola kulabika. Njagala okubalamusa mwenna yonna gye muli okusaasira bonna abafunye ebizibu okusoomoozebwa abantu kubalina buli gwotandika ogenda n'okuyingira wati nawana ku NTV buli gwotuukako olwo tagamba owange ebintu bizibu. So njagala mwenna okubaganiriza obudde butuuse ffenna twagurigeetinge ebizibu byaffe ndabye emisango egyo olina gwotayogeddeeko olupapula lwammwe lwawandika front page ne lutegeeza nti buli lunaku omwaka oguwedde bilioni 5 zibadde zikola ki zibibwa isibai lwaki ate ng'otuusa wano kikugambye era nengula olupapula nga bilioni 5 kitegeeza kati tuli mu mbeera ya bwotanta nkuluma. Depression erimu kutta abantu. Depression waliwo omwami gwe baŋŋambye yawulira nga ali depressed ndowooza awakandooza nga ebintu bikya n'agamugana mukwano we nga alina apartment nga nti mpaako mpumule bunagana nawo omulala yageze ennaku nnya bamusanzewo ng'akoze eki ng'afudde. Omukyalo omulala bagamba ebirala ebintu bikaayi n'agenda n'asiiba balina kyebagamba bw'osiiba mu dry Katonda akuddabo. Yagenze okumalako ennaku bamutire ku ICU yakoze eki yafudde. Ekintu kyogamba ekintu kya fees ekintu kya fees bale gavumenti teyina kutta masomero. Mulimu buvunaanyizibwa bwa gavumenti waliwo ebintu gavumenti byeyina okugaba okuwulira nti gavumenti ekikufuula gwe Ssemaka Haji ensonga ya education, ensonga ya health, ensonga y'enguudo, ensonga ya security, ensonga ya actually public transport, ebintu ebyo mu nsi endala tuba tubibuuza gavumenti erina okuwa standard. Naye bwe kiba nga amasomero gayo gali mu kusaba milioni 3 nga ate gwogamba mbukale ago gakole ki galeke rwira no njagala na muntu yambi baseeko tabo mbwe ekintu kibadduseeko bakwata polisi za World Bank ne bazingiza wano ne bagaba baveemu kati nti abaana abali awaka n'aba abantu botasuubira waliwo omuntu nawulira nga mpadde amaanyi nali mukunoonya sente musa nagati ali kitaga nti okimanyi nti abaana bange 3 bali waka nengamba nono bali waka abaana bali waka lwakuba nti bali mu bikomera babagamba temuzanyira bweru kutuswaza. So embeera mwe tuli ne ndowooza ejja tujja kugyagurigetinga ffenna tutandika okumanya ani gwe tubanja. Okay, mukulu munnamateeka George Musisi aliwo emboozi ze ntandise okuwulira okuva eyo mukono ne ngamba owange
osanga nazitugamba bwana abazze wano musajja weeri mukono sokala atamane peni kuliko manyage customized pen kakale ezo nyino okuba nayo mbere nayo ngambe bage oyina peni ya musisi aizo kuba ne ink bwagiteeka obwati ngewandika musisi George nga musisi yasookawo mukulu George musisi naye katubuuzeeko n'oluvannyuma n'atunnyonnyola oba byetuwulira bituufu oba si bituufu ebintu byebyo balamusizaako nnyo twabasuze mutya abatuulize era abatulaba twesimye okubeera wano nate ali emboozi toyinza kugaana bantu kuyaayanira kye baagala so we baba era nga abantu balina kye baagala nze ndowooza nti okwanukulwa kuyina era kujja kulambikibwa ekiseera kyonna naye Harold alina kayogedde akakulu kuba watandise n'oyogera ku nsonga y'amasomero nze ndowooza nti ebintu social services abadde yogerako naddala ebyamasomero n'ebyobulamu byebintu byolowooza nti gavumenti byandibadde eteekako nnyo omulaka naye ate ng'eringa ebisuuliridde waliwo yagamba nti ekizibu kye tulina okuba nti abantu abakola epolisi oba abatuula ku nkiiko ez'okuntikko ezisalawo nti ekikole kino kitekikola ate tebazikozesa bo so ojja kusanga nga atuula okusalirawo nti olina ekigambo kyotidde okwogera nti abalina obuyinza tebalina ideas abalina ideas tebalina buyinza so nowesanga nga oli asalirawo amalwaliro gagenda kuba gatya aga gavumenti naye ye talwalizaayo nti amasomero gagenda kuba gatya tugawe sente mmeka naye ye omwana we takola ki tasomereyo mu UPE so newesanga nga kiringa ekisuuliriddwa ennyo okukaaba ennyo kwa private schools nti nno ziseera tuzikwateko zikendeze ku nsimbi lwakuba nti alternatives oba bwandigambye nti bwojja mu private school nerya UPE linaakola litya kati wesanga nga erya UPE ate bbi nnyo toyinza kuteekayo omuntu senga erya UPE libadde nga lwakiriko wandibadde nga oba oliawo guno omwento otubirani so ndowooza nti ebintu ebibiri bisuuliriddwa tuddukira mu masomero nga eriri eryamwannyinaze waliyo mukono mpogula litaani nezikokolima nezikokolima netuddukira ku nezikokolima mpolampola okay kakati nga bwowulidde abamu ku abasobodde okuba nga beeyanjula naye ndaba n'omukulu Kikonyogo atuuse mukulu John Kikonyogo naye ndowooza katubuulizeeko ddala tutandikirawo wennyini atubuulire gyayiseeyo alese bali batya ava najja nankumbi najja nankumbi walako okusinga Katonga yes mukulu Kikonyogo naye katubuuzeeko tugende mu maaso mbalamusiza abasebo ne banyaba abatulaba sebo bbanga ddene ndudde okujja kuba naye nga nalirejula nnyo wano sebo nvudde Lungujja Lungujja kitunzeeyo gye nsula amiina emyaka gyayo gyonna bukya nkulakulamu kuva mu 9 ndowooza nga mu 7 kuba ate nze nange nkulidde awo Lungujja awo bw'ova wali ewa sekandi n'okkirira mu kikaawo mu kiko ate kati ze ngendaako Makayi Church awo wansi ova mu kikaawo eyo gye twakubiranga omupiira era wotuuka ku kikomero ekya 99 kyekisinga obukadde ndowooza ku kyalo wewali awo ewa mukulu Kikonyogo awo esebo era waliwo omukulu omwasanyusa okuzimba neiba wange awo tujja kunyumirwawo nnyo sebo nsanyusa okumpa omukisa guno nsanyusa nnyo okusanga mukama wange ono mulaba nnyo ku mpewo naye simulabangako muntu toyinza kikiriza mulaba nnyo ng'ateesa mu gundi nnyingi nnyo era nsanyusa okulaba nti kati ali more active mu bya politics mwe twetaganya abavubuka abato mu politics abayinza tugenda kuwummula obudde bwonna twetagayo abalala banajja ne bateekinga ono ekintu sanyusa n'okulaba Harold ndudde omulaba physically mbadde ndudde omulaba badde mbadde muwulira naye sebo neyanza okumpita amiina nga bw'olabye abakulu bwe tugenda okutambula olunaku olwaleero bwe nadde nkwanjulira enteekateeka ey'olwaleero mulamwa nga nkutegeeza nti ensonga z'ekibiina ekya FDC jjukira nti wabaddewo amaloboozi agamu agabadde wali e Katonga nga bagamba nti oba oli awo yesaawa okulaba nga bwe kiba nga okukwatagana kuganye ebiwayi byombi oba oli awo batandikewo ekibiina ekipya njagala nga tetunaba kugenda maaso soke tufune ebigambo ebya president ow'ekiseera ow'ekibiina kino ekya FDC wali e Katonga mukulu Elias Lukwago ssaako ne Dr. Kizza Besigye awo nnyini we tugenda okutandikira nga tumaze okuwulira ebigambo byabwe. Having a new formation
saying, cut your losses and move on. That also is, it has its own challenges, but it's an option. Since the vision, heart, and soul of members of the party reside here at Katonga, the bona fide members who are still committed to the struggle to push back against the junta should consider getting a new brand and move on with the vision of building a new Uganda with the new institutions. Hey, I told you, please, these are different permutations for your consideration, not for applause. This would essentially entail having a new political formation. No holds barred. I present it as is. And these are the views we have gathered as NEC members from all of you, and we sum them up for your consideration. Ebigambo tubiwulidde ffe tugamba EbigamboTebitta. Kansokere ddala n'omukulu Harold Kaija, omanyi wabaddewo okubuzaabuzibwa abamu nga bagamba nti abakulu bwe bagambye nti batandike ekibiina ekipya. Abamu bwe bakifunye era nti abakulu Lukwago, Besigye n'abalala ab'e Katonga mwagaye mutandike ekibiina ekipya naye okusinziira ku message mulinga abatumiddwa. Njagala osooka otunnyonnyole obutuufu bwa kino na kiki kye mwabadde mutegeeza. Ndoza ali Google nasange Katonga ku ssaawa 3. Ezaddise kumacha. Alabika yali mulala mbadde ndogera ke Katonga. Yes, koligiwo. Yali gundi Jingo. Namusanga kuba agenda okulya ng'oli ankubira essimu. Mwali ku live. Nga mukubidde abagenyi abali bakatuuka. Ndowooza nga opinion nga gye babawadde era ndowooza ne mawulire ga magasaawa 7 ne mugamba resolution. Naye nga organ yatula tesalawo. So eyo issue ebadde eva nnyo mu maloboozi okuva ddala baatugamba nti omuntu okudde ennajja nankumbi weetaaga kuwandika kiraamo kyo. Ne tugenda mu kooti, waliwo omulamuzi gwe wayita Sekaana. Omanye ensala gy'asala emisango ne sayidi kijabira asalya mu kiseera. Natuga omusango guno nno gwe muleese nno guyinza okumala n'emyaka egy'ena. Luyali omulamuzi ganagambira ddala nti byozze wano oyinza okumala emyaka 4 naye ekyo kyali ekimu ku birowoozo 6 kubanga waliwo ekirowoozo ekyasooka kwali nti tugende mu kooti tulwanagane ne kooti tugguse ensonga. Naye nkugambye primary results ze twafuna mu kooti ng'omulamuzi ategeezezza mwami Sekaana eyafuuka kavuma w'ennaku zino nti omusango gwonna gwonna mwami Museveni gwalinamu interest agutuga. Sekaana n'atuga mucho omanyi nga awandiise mu famous judgment gyaweereza nga ssaawa ziba zozo gwera 6 n'agamba muyinza okumala emyaka naye n'agamba ne Lukwago tolina kubeera looya iye n'ogamba kati omulamuzi yatuuka atya ku level ebalaga balooya. So netugamba eyali option eyasooka. Ne tugamba option eyaddako yali option ey'okugamba nti waliwo abagamba mbu side zoogerezeganye. Kakati abantu kubagambira oli yagamba nti olina kusooka kuwandiika kiraamu okugendayo ogendayo otya. Ekyokubiri nti ne gye tuteeba tewafaanagana. Ebirowoozo byaffe tebikyasinkana kubanga abantu okwogerezeganya mulina okuba nga mulina ebirowoozo ebisinkana. Ebirowoozo byaffe tebikyasinkana. Ne tulaba nga abantu eyo bali mu kujetta. Actually issue gy'oyogambye naye ndowooza yalinga issue namba 3 ey'abantu okugamba nti balaka beetaaga beeyubule bateekewo ekidduka ekirala mwe banaatambulira kibatuuseeka. Waliwo omusajja omwavu yava sayidi z'ebugiso eyo nazamuyita Wambedde n'agamba mbu yalina kitaawe yalina emmotoka. Emmotoka eyo n'egenda n'ekaddiwa bode kitwa bode ng'abantu tebakyagipangisa yali zino za butipa. Kakati kyeyakola n'agamba bode n'agisawala ebbali naye ng'alina yingini n'agisaako bode n'anaatambula anologi eyo gyakola kijjakosa kyekiro ekyekooti. Omusajja omu yagenda n'agamba musinga oli ku kyalo kyamaani weero singa yakwanye mukazi wo oyo ndoza yava Busia kyamaani weero singa yakwanye mukazi wo oyinza okukwata omusango n'oguloopa ewa n'abakyala ng'ali ku lukiiko lwerosi
ino abantu bakozesa nnyo omayingize kati engero nyingi abantu zibakozesa okugusa ensonga zaabwe so naye ensonga ya vehicle neerabika ngaefuuse point tugamba no temulina buyinza busalawo obuyinza obusalwawo buli mu delegates conference erina okutuula ng'ennaku z'omwezi 19 ogwokusatu guno omwaka ne batuwa obudde bwa myezi 2 okwetoolola eggwanga lyonna era ndooza programu wiki ejja tugenda kugifulumya okwogera ne bannakimira kubanga tuwaga nti ebintu bino bye mwogeddeko issues ezivuddeyo tuddeyo tuzoogereko ffenna tuveeyo n'eddoboozi erimu ng'ennaku z'omwezi 19 ogwokutaano 2024 tusalewo buki bwe tutambula in a nutshell ekyo kyekyava mu olwo olukiiko olwa national council olwatuula ng'ennaku z'omwezi 21 lwekwokusatu olwa wiiki eno ogwokubiri 2024 that was the nutshell yali image lwakuba ndowooza kyepoint n'amasano naye olugundi exciting abantu era ndaba buli wosoma amawulire gonna era waliwo n'abantu abali mu kujja bannange nze njala kubeera coordinator formation empya nze njala kubeera guno gamba no hold your gun wait a little tuke tulabewa gye tulaga nga Ssemujju bwe yagamba we are in this together tuli mu ffenna yonna gye twagala okutambula okulaga tulina kutambula nga tuli ffenna okay ensonga ndowooza tuziwulidde ddala bulungi wadde otandika wali wagambye nti okugenda najja nankumbi kakati weetaaga kiraamu bakitulagira ndowooza tusooke tutangaze kwekyo mukulu kikonyogo FDC yafuuka barracks nti oliwo oba ogenda nti nno ttaamiro ogenda olambye amanyi nti ndi scientist olwo kye tuyita theory ne practical era ffe abasayansi batugamba boba olina theory ng'oyogedde bulungi otya baga kyotugambye wali mu bigambo kiteeke wali muki mu nkola njagala omuntu yenna avuga agende najja nankumbi oba wanaaba ekinamubeerako kati ze yange the test of the pudding is in the eating ebyo byonna bigambo bya politiking byaki oli muyinza omusaba mumuduze nagamba ekintu naye fakiti eriwo buli ayagala najja nankumbi ayingira era ndowooza n'abamawulire n'obabuuza ababeera wano ababo buli omu ayagala akola ki ayingira n'abantu abamu bennyini abamu abaali ekatonga ebbanga eri emabega bali najja nankumbi bali abatukuba bavaayo bali abatukuba ne baasana amasimu gaffe yali situation kubanga there was an attack from either side naye kakati awo byaggwa already ate FDC ebintu byokulwana kinomo kayija bimanyi okumusera inawa DNA bwe bigane muminga enyoka ekyanga musekanga mugenda mu maaso pate yaffe sizezo pate eza bulijjo ze bafominga mu ngeri y'okusaaga twagiteekamu amaanyi mangi ne kayija bimanyi bulungi nnyo ebintu bino teri kipya naye amazima gali nti buli omu ayingira najja nakuminga wakola ki nga bwayagala omutawaana oguliwo mu bintu bino kyetusinga okasuka ebweru ge mazima era nze ngamba nnyo abantu singa twogera amazima just only 50% ensi eno yanditeredde naye tetulina mazima buli omu ayagala kudifendinga nebitadifendingika kati gwe engiri nyino bitadde ku mpewo buli omu ngaakola ki ng'awulira omukulembeze yenna nokyogerako obwogezi ng'oli mukulembeze nti tulina gundi okwagala okukola tujja kukola formation endala nga mulayi mwami mukwagu ng'ayogera already oba you are weakening your organization kati bwogamba nti gwebakuteekawo lesa assume nti bamuteekawo mu mateeka nono lawyer ajja kubulira political ayinza okubita byogera naye mu mateeka ng'ageze mu mateeka ajja kubulira nti byonna byonna ebyakolebwa byali bikyamu babeerayo injunction ne bweba yakiyaaye nga bakitadde mu ngeri yakiyaayo ajja kutukubuulira ebeerayo injunction engeri yokka gy'oyinza ogijjawo eri egi ate genda mu kooti they were overtaken by events. So called in the tata. Injunction, mwakolera ekintu waliwo injunction. Therefore bye nabyo mwakola biri null and void. Tovala sakala jo kubogera singo kigenderera. Kubanga akimanyi legally they don't exist. Tebali ibuge mazima. Nabo benyini bakimanyi mu mutima. Ate lawyer, kane lawyer yinyi toyeza gamba mwabi kwago lawyer mugamba ki. Utoyeza kubanga oli musango gwennyini. Ate ojanga ate lawyer wo musango ogumoli.
saasoma mateeka nege manya amatonotono tosakwewolereza no kati kusaawa eyo ng'ate ogenze ku representinga ekintu wabeerawo conflict of interest oyo ajja kukubuulira looya mulamba ajja kukubuulira kati gwe nyini nyini ogenze mugundi ate gweyagala ate kati obeere nga ate gwe looya waabali ate naye nga muli you are part of it n'ekirala gwe nyini oganye nti bakuwadde obuyinza nga ye bagaa nti babubawa omulimu gwe ogusinga obukulu pati ogibeezezaawo otya eziyita nolaba nti okola negotiation bano ne badda mu pate ate tolwana kugitemako pati gitwala we should be civilized at least jeno omuntu wamulaba yalwanyisibwa nnyo munda naye bwe yali agenda yagamba sakala kuono ne FDC esigaddewo kubanga ffenna tuli mu opposition tuyinza ogyetaaga ekyokukola ki ekirala don't try to destroy this one what our brothers are trying to do baga nti either tukifuga oba soke tukisaanyeewo that's what they are doing ekintu ekikyamu mwami Kayijja okimanyi bulungi pate eno oyinza okuba tewaliwo by then ng'okyali mwana muto naye yafoomingibwa ku musaayi gw'abantu ne suffering yafoomingibwa ndowooza cream y'abannayuganda yaliwo mu biseera ebyo cream the whole country was there to form this party kakati tuyinza kugamba nkuzuuka buzuukusi nogaa nti oba tugisaanyaawo ate tooko ye yaliwo luli ebiro nebyagundi tebinaawo kujja simaye mugundi datemane ebiki kati obanga ekintu kikyo why do you want to kill it kinga oli wagandi omukyala yagamba mu Bible nti ono mwana wange nange kingi nagaa tumusalemu oli aga nti wakiri ekifo gy'omusalamu bamulekere oli Katonda ali nyamba ne DNA nejja mu biseera ebyo ne bazuula nga wange ng'akoze eki ng'akuze naye mmwe ekisooka tugenda kuva mu pati tugenda kukola eyaffe tugenda kukola kiki bali abali nejja nankumi they are imposters nawulidde mukulu Lukwago ng'akyogera meya mwami Lukwago Lord Mayor can you call Kikonyoga an imposter in FDC najja nankumi can you call me an imposter boza Kayijja kala bya imposter and you know it pretty well nekirala ndira Katonda so kamalize kano ne mugamba buli omwali najja nankumi abo Museveni bona bya yabowa sente mwami Kayijja waliyo mbiseera ebyo did you send him a dead quarter did I get any money Kikonyogo for example chogera kumpewo actually did I get omanyi kyekimuku ni wachibene na bifula kyekimuku amala bakanso did I get any money kati omanyi neewonye ye nali nsuubira mbantu betu n'okuya nabo ekatonga nali nsuubira kuya na kiki na John ekyangano kujja omulenda ng'omuliro gwase wala nga ne John atuse ali wakati awo asirise ne baleeta centenary era ojjukira ne bagamba delegates conference ya bajje empapula centenary yali ajje empapula ng'omanyi bwagamba mpunza atatiririra atatya kwogera ku bino ebintu ngani gwakuba yera akuba Kikonyogo ne bagana mu delegates conference mu plan yaabwe Kikonyogo ekifo kye bakibawo kalulu lwaki bali bagenda kuswala nga baleesa akalenzi kamukole ki Kayijja kamukubi video so zikola ki nagere mugamba ebintu byonna John abimanyi ndi mukwewunya bwewunya sokolinde mbusaide eji asara okola kirasanga John yakwada sente asa kyogera isa kyogera the mere fact ekitusigaza mu pate ya fera kintu buli omwana agamba nti ali mivulo yali desente buli omunga duka mu NTV kati muziro winge ko yali desente gana manyi gonege mukosa ba kuvuga mu pate sema agateeka ku manyi mugati gundi yali sente tumuteeka amanyi mali baje musomujja mu pate kaye mwana normally necha abali mukola obuti omuswa kulwanyisa nandala gawe mugabe namuli ati okubajja mu FDC mwizo okulimba bana Uganda muso kulwanyisa Museveni mujja mpawa it's a contradiction in terms Kayijja eno pate twagitandika buli wana tisa ngati gundi ayo nonye kino lwaki okwata pate no handing over ku bantu yenyini bogamba nti bakyamugwe Kayijja why do you do it wani badoga no badi campaigninga amanyi gona kati kumagalo kosa bade mukosa mu campaign ezaliwo mambi bidi gwenyi yachi yalinga national council John kyekyarekezaawo okutuuza enkyeko za NEC twalinga mu ffenna NEC yasembawo gyetwatambuliza okumala essaawa nga 14 John wagiremo era walaba omuliro powa gwe yalimu ne secretary general we ne batuuka ne bagamba NEC tekyaddamu kola ki newe batetudde oli n'atuuka okugamba nti abantu bwe tunaagenda okulonda twetaaga cards n'agamba teri kuddamu kuprintinga card nkubanga kimwe bwe mubanga muri so weak no it's not so weak just two people linda katono two people can do whatever they want and they take away part from you ne mude ne ko kabo kabi ngamukabira kalonga ade parte bajituta pale bajituta then you are weak no seriously you cannot even remove Museveni tell the world kubanga how can you muntu wano mamudi campaigninga ne bamujjako
couldn't you use this time to go and decampaign amuliati yakala kutuza gundi amande mujja ko ligale edda omanyi amanya gwe ne mugateekawo ani ya decampaigning amuntu timu ya kubali kamenya mtu wali yes yogera amazima ne wali ogirimo nze sali nera ajukulya mu biseera ebyo I was in abeyance yogera amazima nenda John njagala yogera amazima John wali spokesperson wa timu yaki ya Nandala 2012 ngabe basenia yali ajukulya yali meja rubaramira ki Duranga ne batandike eyo cooking egamba eyita muntu ki moro John ebintu ebyo bikola obimanyi ebakifunga era wena time yange mbu project y'okugoba abasenior mu kibiina yatandikire abantu gye batabala era wano bakyusa ne kwa constitution eyo efunza obuyinza ne John obaye otansembo ndekera obudde bwange maliza akantu ako ekyo saagade obaye akumpa information gamba ndi kwa information oyingiremu mwami kaje byonna byogera obalondera muntu nali kunandala okusooka campaign eri era no mwami onakebere ku Google oteke mu kikonyogo muntu mall olache na yugera then kiri ku Google bakiteka ne monitor ya kikuba sisi system wama ku TV eno ya kikuba ne gamba kikonyogo says he doesn't believe muntu is a mall I said it then na tuli mu campaign no wakati batonya so kwogera mu Uganda wa kya kumisa kadi soko lide ono John se kya kumisa kadi soko linde mukama wange enyima kadi katali ruddawa ebyo ne katonda bikola shi ate shirunje shiri wamma ate je no muntu yavayo na akola shi ne yetonda ndikucha kikonyogo nakola ki nakola bubi ate tovuna muntu yekakwatwa agenda ne Dr. Besi tula basatu ne Dr. Besi ne muntu kubya kadi eyo ne Besi yato mujjamu ne kikulu kiri nti lwashi ndeka pate yange etwalibwe nga ndaba that's the issue to me kakati baba Nandala bagundi alina ebizibu bye ebizibu bye biri ku pate kaija the party is clean the individuals may have problems fight hard to remove those individuals katika tutagala president Museveni tuweza ganti Uganda bagisanyeyo kubanga sagala president Museveni lwanyisa president Museveni omuje mu Uganda kati Nandala ne power bayina kubajja ko batya ati kakati engeri jwali bayino bajja ko kwali kugenda mu kalulu ne baba voting out wakitegera yes ngafana katya whichever kula na boke asoko linde bidi goye nyini kaija yogera amazima ngo likumpewo tia signinga dikundi ngabamazo kola resolution bayise national council tia sala wonti akaluka no kagende maso ababade balonze bamaze babate na kulonda bagende mu maso to said by Billy Gwe himself no you are chairman then ochiraba ate national council ya tula then bayite bajironze nga simpya yenkade kaija je balondesa John national council yo no kujinga ali farnet okujingirawa okuyingira obuyingize ku gate ono byabadde akubuuza abantu kuba bali luddawa amasimu g'abagundi nga mulimu n'abantu abambadde nga banninja ono ojja kwotya Museveni ayina muntu ng'otya obuntu obutono bwebutobisiria tubadde bintu bingi ebinene John how can you fear small individuals sokutya abamu amaanyi gaffe twagamba obeera musiru na mujjega gamala ng'olwalira FDC ekibira kyo bato nedda amaanyi gange njagala gamala nga nwano lya kuto obuyinza obutadde mu ki wambi awoze wenda nenzo gaba munwanira FDC wacho kyakozesa simbo zaayo ngendezo oli ankuba menya omukono nga ankuba anzite mbwaddo awaliwo obuyinza awo kale segeza omupiira ffe gutuli yes ekitegeeza ekyokulwanira ekibiina kibanga ogamba nti n'amaka gange bagawambye so ekyo bwe twatuuka ne tulaba ng'ekibiina kiwambe ne tumanya ffe tactically katulumba oli awambye kati lwaki amaaso gaffe gyegali kati would have been very good naye okyakozesa simple FDC okyalwa nakati wano oyogera kati FDC yowalibadde ogita nokola ekya nga muntu bwe yakola it should be civilized like muntu nogati kati kino kitadde naye gwe yakala okita ate tokita ate wodde eno okola kirala kayija it annoys okulaba nti mwandibadde muzirowinga ku individuals mwe mulaba nga temubaagala nine muleke ekibiina kyaffe nga kiri intact. That's my contention. Okay.
kampe akanso na yaye kanso ensonga nchikoze ntigenderedde osokowulire okowulire ensonga abefudisa ababiri oba Harold takyali munawulidde abo tunavirano nga tutegedde ekisooka ebiri mu FDC bibaddewoko mu bibiina ebirala era bwe twatandika okulaba entalo za FDC twamanya engeri gyekigenda okuggwa kubanga twabirabako mu UPC nga waliwo oludda olumu nga bonna ba UPC naye nga balwana kino kigamba tulwana kunyweza kibiina kyaffe bano bagamba nebigenda mu maaso mu ngeri y'emu era waliwo obukulembeze ne batuukana mu kooti nabo DP nabo bibaddewo ne mubaamu abafuluma kati ekisooka buli muntu yenna bw'owulira nga ekibiina olaba n'eddiini bazikyusa bw'owulira nga ekibiina tekikyatambula nga bw'okyagala kubanga ne FDC yennyini okujja yajja etya reform agenda Dr. Besigye ekiwandiiko kyali ayagala ku reforming NRM mu 21 ne bajja ne bagatta ne chapa ne begatta ne pafo ne bakola FDC nga balowooza nti balina gye bavudde mwalimu abaava mu DP bogenga Latigo mwalimu ne bakola FDC omwami Kikonyoga ayogedde bulungi agambye nti FDC we yakolerwa yali cream ya Uganda political cream kituufu naye era bombi bano bakimanyi kuba bombi FDC babadde munda nti cream eyo abamu bagenzi bavaamu abamu nga basirika bagenda mu abeyance nga Kikonyogo bwakirese ne basirika busirisi abali ne bavaamu mu lwatu ndoza olwaleero bwolaba abaali okutandika FDC mu 2005 awo waite emyaka nga 10 n'okutuuka olwaleero bangi bagenze basirise oba bamanya Mushega aba ogenga Latigo simanyi oba kyali ba members bammwe ne basirika busirisi ne bajja ne bafunawo okutuka okwali okw'amaanyi okwa General Mugisha Muntu n'abala ne bafuluma ne bagamba nti ffe tulowooza FDC kyatambula nga batukyagala abala ne basigalamu kakati nze nandirowoozeze ensonga gundi gyayogeddeko omwami Kikonyogo nti omuntu kyaba alina okuba nakyo bano abalowooza nti n'ekibiina kiwambiddwa tulwane tusigaze ekibiina oba tugende tukole tulowooza nti FDC egenze tetukyasobola gitaasa katugende tukole endala nga FDC abamu bwe bataasigala ne bagaa tetulwanira mu NRM oba ne tuva mu DP n'aba DP bangi baavaamu abamu bagenda mu NUP abamu bagenda mu bibiina ebirala mu FDC kakati olwaliro olutalo lwe balina bano ba Harold kubanga waliwo ebintu bibiri ali kyebayita legality ne legitimacy nti ligo kitegeeza nti ekintu ekituufu kimanyikiddwa mu mateeka oyinza okugamba nti omusajja oyo musezi n'ekyamaani waffe gwe balonze omusajja oyo tumumanyi nti mubbi neye pasita waffe kakati kyekyo nti oyinza okulowooza sijja kwegatta ku Harold kugamba nti nno omulamuzi ono yakola bw'ati bulijjo tufuna ebiragiro bitakkaanya nabyo naye olw'okuba nti tukkiririza mu nfuga etambula ku mateeka tulowooza nti bw'ojolonga kooti omulamuzi bwatwatwatudde nga kooti tumanyi nti n'oluusi bakola ensala zetutakkaanya nazo biseera bingi nnyo naye oli bw'asala kitegeeza nti aba awadde oludda oluwangudde legality nti amateeka gwakolaki kati gwoyinza okusigala tubibalabyeko enfunda nnyingi nnyo ate era sikkaanya kyagamba nti no court order teyasavingiba oba ki kubanga court order bwefuluma kino kyali mu musango gwa Honorable Elias Lukwago yennyini bwe bali bamuggyako wano jjukira Abdullah Kyonoke bamukuba nga gavumenti beekwasa Honorable tumwebaze nti a court order tebagisavinga era okoti negamba no court order bwefuluma kasi omulamuzi agiyisa eyatuuka no kyengamba anti ne bwe bati yatuuka omulamuzi bw'agiyisa kwa court order eba ekwata ku nsi yonna yonna gy'oli so kyekitegeeza ekyo nti mwe bwe muba mugamba nti no kubanga bali baba bafunye legality si nsonga oba bayaaye oba basezi oba babbi babafunye so legality ne legitimacy bintu byanjawulo nolwekyo nze kyendowooza nti olutalo lwe balina group era nga bwe bayogedde nti kunoonya kiki ekipya kubanga ogenda kumala amaanyi gongo olwani FDC gyogamba yawambibwa olutalo olw'omu kooti tumanyi lugenda okuggwa kubanga nga bwe tugamba nga bwe twalabako ku lwa UPC n'olwa DP nti olw'okooti tomanya eddiro lugenda kuggwa tuli mikono gyo kooti omusangenza n'okugusala mu 2028 n'olwekyo gwe ekigendererwa kyekyaki bw'oba ogamba nti bali baava ku mulama gwa FDC mmwe obuvunaanyizibwa bwammwe bwakulaba nti tufuna tye ekkubo erituusa naye ate era nga tokijjaawo nti ekibase kyekibawonoonye ali
bumba mugamba nti bwoba osoma nti UPC kyekyagitambula DP kyekyagitambula FDC so buli institution yonna neeno gye mugenze omukono guli bwe gwa gukyaliwo gwe mugamba nti ogubatabudde institution yonna gusobola ogikola ki ogitabangula n'olwekyo nze ndowooza nti bali akattuke balina bwe muba mugamba nti amazima gali ku luuyi lwammwe bamembers bajja tambula nammwe oba kubanga FDC yo vehicle motoka nsiigeko busiizi kyekireka fe ekifaananyi ekinene nti kittattana demokrasiya kubanga ekibiina kyonna bwe kitandika okutabuka bwe kityo demokrasiya yatambulanga ebibiina mulimu ebibiina ebikompiitinga ate nga bikompiitinga mu bwenkanya nti bwe wabaawo nga mumala amaanyi mangi nnyo mu kulwana mmwe mwekka kakati abantu abaseka abamu kuba basekerera bano enjuyi zombi be bantu nga jeno muntu ntegeeza jeno muntu symbolically bali president nti batuvuma nga baga nti basigadde kakati abantu ababalika bakola ki be bantu nga NRM kuba bagamba nti amaanyi gonna ge bandimaze okudda ku erigi struggle eri ennene egibaye kunula eggwanga okutwala obuyinza ate mugamaze nga mukola ki so nze ndowooza nti legality ne legitimacy abantu bajja giraba waweeri okusinziira bagamba nti munabalira kubikolwa okusinziira ku baani abanaakola ebyo kubanga kati nga bwe ngambye nti UPC we bagirangira ekiwayi kya Jimakena nga kino ekiwayi kya kansula lubiri ekya Jimakena etwalaba gikyagenda ku nkomerero byonna kyakomera ki mu gavumenti okiraba DP we bagirangira bwe bali bavaamu nga bagamba honorable Mawa ayina engeri gyakitiza ne gavumenti ku nkomerero twalaba gye twagenda so abantu bagenda kulaba okubanga kati bino eby'essente tuyinza kumanya ani mazima kubanga bazikola ki naye abantu bagenda kulaba ku nkomerero ya byonna amazima gaaliwa okusinziira ku abasigadde baneeyisa naye mpozi n'ekirala nti ekibiina ekiyitibwa Forum for Democratic Change honorable Kikonyogo agambye nti kiri mu DNA yafe okulwana nakyo kyennyamiza okulaba nti waliwo ebifaananyi bye twalaba ng'ogyeko ebyo ebyokkuba byalimu n'okuba bannamawulire waliwo ekibinja ky'abantu ekyali ebusaabala nga kirumbye nga kigambibwa ekyo ate kittattana nti bwe bagamba bwe twabiwulira amawulire bagambe kavalinga abavubuka nga bajje mu motoka nga bazze n'ogamba nti bwe tubanga kubanga ffe tulwanyisa violence ya NRM mu civil politics nti abantu ab'ebyobufuzi ati lwaki bagireyo emiggo naye ate kati bw'olaba ekibiina ekiwakanya lwakiri ye honorable Mao ne yayitira poliisi ekibinja ekiwayi kyakiwakanya yabayitira poliisi ne bakuba naye ogamba nti bwe tuba tutuuse ku ssa erigamba nti tebakanyama bakube bammemba bannaffe ekyo kinako kiraga ekifaananyi kibi kubanga ebigambo egyo n'omuntu byayogera ennyo kitoyinza kugaba kyotalina bw'obanga Forum for Democratic Change disputes oba entalo ezimaliriza na miggo ate emiggo egitavana mu poliisi kwa nejja poliisi tugirwanyisa negiva mu bakanyama ekyo nakyo kiraga ekifaananyi kibi so njagala okulowooza nti abantu bano kikiddeyo nti bwe tubeera mu bibiina bino struggle yaffe eriki yabifo mu kibiina kino oba kyetugambayo okununula eggwanga bwe tubeera mu kibiina kino nwana kubeera ssentebe wa FDC coordinator wa FDC oba nwana kununula ggwanga kubanga bwe mbanga nsobola okujjayo okulwanyira n'enkuba munnange tubadde ffenna mu memba ne mujjire bagondi kiringa ekiraga nti nno byetuvumirira oluusi tubivumirira mu bigambo bugambo okay webale nnyo ensonga ezo ndowooza zigirire naye njagala mbuze mukulu Kaija ekiteeso ekyo omanyi tekyabadde ekiteeso kimu nga bwe mwagambye naye kyasoosowaziddwa nnyo abantu kyawaawadde nnyo do you think it's the best option okulaba nti no muvaamu ne muva mu kibiina kyammwe kimulwanidde okumala emyaka bw'otunuulira Dr. Kizza Besigye Elias Lukwago ye yakakiyingiraawo abamu bayinza okugamba nti yagirirawo ku City Square n'agira n'abalala ba historicals najula nnyo bwera limwe yakozesa abanganyamulangeroza nti waliwo abasindika Kaija ngajja ekyokugamba nti ne muva mu kibiina kyammwe kiringa ekirowoozesa abantu nti n'ekibiina omuntu yava mu ggulu edda bagambanga nze waliwo n'omubaka omu bwe yali ava mu DP ng'ajja mu Nuupu yagamba nti ffe tuzwa n'okwegamako nkuba tulinga ba refugee do you think it's the best option tewaliwo option endala yonna no tetulina option ffe gye twayise best musonne ezakoze eki ezabadde kwanze nga custodian w'ebiwandiiko teriyo gye baŋŋambye eri best naye yabadde obezi popular yes olw'ebyo ebirabiseeko ekireetera omuntu okunoba teri muntu ajja tajja kufumbawo weyalinga wali babawuwa oba naawe n'ogaa nti hajja tono nja kumuleka oba omwetaagira ddala
naye omuntu ekireetera omusajja ali omusajja omu mukwano gwange musajja mukulu yanyumiza mwana wange maze emyezi 9 ng'asola mu parking ewange ng'avuga emmotoka bw'amala okugivuga n'atuuka waka n'asola mu parking nga bw'azimba ennyumba endala twali tugenda kuziika wali munnamawulire omu yali afiirirwa kitaawe omusajja omukulu yanyumiza nti nga buli lwayingira mu nnyumba ng'omukazi nga bw'agenda okwebaka omukazi akwata amazzi agokya nagamukolaki enkubulidde omusajja yafudde depression nga tuka n'atuuka okudduka n'asaba mukwano gwe bamuzise weekend n'asaba mukwano gwe nti ku apartment zo mpaako nebakeyokko so waliwo embeera etuuka n'olabanga oli mubwambe nga okubaako kyoyagala ogguse ng'oluusi okweseeseetula n'ofuluma ebweru nga kiyinza okusingako so teri kintu kibagwa ndotunakushonga nti kino bwenjira bwe nti nga bagee nti omulamuzi nakuwane yalaga ntugenda kumala gulamuza mwezi okumala emyaka 4 nakiwandiika abala badde bakivuga buvuzi ne sekaana mu kiwandiiko ki yagamba guno omusango muliko guyinza okumala emyaka 4 oba 5 mufunze ng'akugambye mugenda mu 2-3 so no tunya options nga gabli option nga genti bategezaako ya clarification mami kaida onyambe ko katono so da clarification ku kintu ekyo kiri mulamuzi kyayogera akadonero yagamye no it was a qualified statement lawyer uno wano ajja kwa judgment agikola ki agina oyo scientist ndi economist ne naina balo the best lawyers bogaro baji interpreting abalo akafuzi baji tunako bawalubiri twaji batwalira bino ebintu bino bikola ki nga kyewunyisa nti omulamuzi mu kiwandiiko ki mu judgment ye ababulya n'obabulya nti guno omusango kubanga mwina mwogera nti okulwisawo omusango ensala there's all you talk about it justice delayed olabye abantu bali gwegonaga nti kakkana nga bwola bali balugwe mulago beri etuuse ng'otukolesa omuladayiba yaga nti afe twalaba dda olina anywa akacyayi nga golaba omuntu waafa kati eyo nekola ki nefa netugamba nti ojjukira okwogerezeganya oyo akimanyi meeting ezimu zaalimu nga n'ebikonde bigenda kukola ki bigenda kuvuga ezatambula ezawerako era okutuuka okulanga emigo gijje najja nankumbi naawe gyogambye ejabbirwako n'abannamawulire amasimu gaabwe n'okukubwa walabambi kino ekiwola kyalina ku intaani ekyakola kirakuba n'amawulire kati kyageetamwa ebintu ebyo nebifaananagana bwe bityo so kati abantu okutuukaga nti ne lwaki omusajja tomuviira tokiwulira ne lwaki omukazi tomuviira oyagala amale kutta badde bagenda kubatta nedda olinaga nti oyagala amale kutta nkuwe egundi no batugamba nakola tugamba mwokujja wano kwata owandiika ekiraamo kyo kakati katonda ekibi kyeyakola ku bulamu takuwa gundi yakubiri geza mukagende ngezese nkirabe takuwa gundi yakubiri buli wagamba ekiraamo kyakitegeeza nti wano kakati omuntu yenna omugezi atali nte kubanga ente esigala erumba kasabirawo omuddo esigala erumba so kati bannakibiina nga bwalayo nalaba NTV miranje ngino tuka weti nti aba era mu gundi jingo nanga nti abantu bano bali bugamba nti baagala gundi menga nti baje balinde platform etuule meeting etuule balete ebirowozo byabwe era byajinga nti atera mu ante mukiza kusalawo wolo lukiiko olubasingako kwe gatugetwetole buli omu nti tukole ekintu kuba the views abantu walaba abantu bangi nkimanyi yendowooza yaabwe Honorable Semuju yasooka okuta letting the cat out n'abalala n'ebigambo byagambye nti ye alinda bulinzi lwakuba nti kati amateeka gakyamukutte nakirabye gwe aragenza okulya buwulya n'ababaka ba palamenti bonna abalala kuba balatoga nti n'ababaka ba palamenti badduseeyo badduka emisiri tebajalaga buli omu n'ataasobola n'akoleza apology teri muntu gwe twasoma apology ye twaga giwandiike toŋŋamba ku ssimu giwandiike mu gundi yo WhatsApp yo njiraga ensi singo otuka n'ogamba sikye nagambye nituzisoboye ati muna oliayiza ogamba nze nabogambidde wa agiwandiiko ŋŋambe sisobodde kujja naye ndi nammwe era olina agikola kinaye nti ne bajja era abawulira ebigambo byawe mwebale kutununula bakwita kubanunula okubateerawo platform obasobola okusiza mwebale kusigaza lutabaalo lw'abannayuganda nga lukyatambula otunuulya bwotunebwoti public opinion olwaleero nga bwe gundi wagambye ekintu kya legitimacy mu byobufuzi
amateeka gabawo n'ekintu ekisinga obukulu legitimacy kiringa n'ogamba mbuligale tuli bafumbo naye nga ingredients ezikola obufumbo tezikyaliwo tufuluma awo nawo okuyimiriza abantu mbu abantu abali ekadongo balowoozaako ki gendo gye ne bwogamba mutera okukola wano ogunda opinion poll abantu bawandike besigiza generic messages nenyo okuzaagala muzirumba ku Twitter kuba Twitter tosagabira omayi buno message wagundi oli afuna abantu bapike oziteekako genda ku Facebook kola abantu kyabogera kubanga ekintu ekisinga obukulu mbwe ebintu bino bye tukola tetubikola ku lwaffe tubikola ku lw'abantu ate abantu bali wonna ogera n'osanga omusirikale najja nagamba mwebale kutulwanira nga musirikale ogamba nosanga wa police nosanga wa boda nosanga with people of all what so issue ejoli mugamba issue eri popular among the 6 very popular mu bantu kakati tujja kulaba nti bunatuko bagamba nti tuzikubeko obululu akalulu eriwe esinga era tujja kugiraba ekirungi nga bola meeting tetugenda kuddamu kukola meeting muntu bagoba nga olwatwakula national council birombo sababu tumvule twagala buli kimu enseera be bulutambuza ekintu mpaka lutujigusa nga bwetegekera okugenda ko mukuwumulawo katono abadde ne information mukulu kikonyogo clarification omanyi bino byonna byetwogera tubeera mu politics oyo kibayita political reality oba okyagala oba nga tukyagala nga kyekiriwo abekatonga najja nankumi ffenna ffenna tetwagala president Museveni abeere ku power naye waliwo political reality nti yakola ki whether you like him or not yakola ki yaliwo kakati mwami Kayijja bw'obadda ddala nga okimanyi bulungi nnyo naawe wennyini nti political reality ekugamba kibenene bemukola ebyo byonna ndi what have you kweyita nti kati mwe muli mu power ye FDC naye wennyini okimanyi si kituufu ku ssaawa eno ye political reality eddala eriwo ku ground so much chovola wali manyira nga ma scientists chovola banga timu eyo gyogamba nti teri ligo nga mugita aba impositors bwe yawandikira parliament nti mukyuse chief whip parliament ya complying ye sente ya mateka bagakolera zinda katono mwami Kayijja yenyini wano zinda ko ogamba kati zinda John zako malize ani yalagira parliament okola ekintu ekyo let me first qualify my spoon mwami Kayijja kusawe okusinzira ku ndowooza yammwe sigwe secretary general yenze lwaki tewawandikira parliament n'ogigamba nti gwaweereza mu kyamu nze secretary general can you show the public now ebbaluwa gye wawandikira speaker n'ogamba nti mwami Nandala imposter eyawandiise nze secretary general omutuufu did you write it tell the word just yes or no no wandikira gondi speaker n'omugamba nti oyo mukyamu no eriyo record of course nawe gyomanyi n'olwale amaanyi agasinga ku ga speaker omanyi noni kyetugambe political reality kati mwami Kayijja wayita secretary general tosobola nakuzzayo muntu muki ali ekigambo political reality byali mu kwogera byatandikibwa omwami gwe bayita Nsibanga twalinga mu 3 go mbunga bajja batubuulira totwa time ya no John nebuuza ekibuuzo oyina bagambi kwa kutandikira nti oba oyagala oba toyagala mwami Museveni yakola ki no yaliwo kusawe wamulaga n'okukinyumirwa oba tukola ki Kayijja don't reduce this thing ku level y'abantu nga batasoma bwebakuwulira ekintu ekiri ku level ya intellectual beera ku level akati tubalize ensonga nga nyakuwulira ekintu kimu mwami Kayijja nga council wakugambye bwemba mwakola ekintu nga waliwo injunction whatever you did was null and void nawe wenyini omutima gwokola ki okikkiriza kakati lwaki mukyayongera okugenda mu maaso okubuzaabuza abantu abaliwo Kayijja you and me and others abagala FDC twali tulina capacity okukyusa ebintu byonna byetwagala baye mubyagala opportunity mwe mwagitta ne muganda batogenda okulonda ani gwe twagana Nembagamba John erubaga wali okulonda sindako John njagala obuli abantu ku TV wemba njogera John njagala obuli ye discipline je mulina ne wemba nimba John mtaibulo nalimanyi John yayizo okulimba ne wunyiza oja kuita mtaibulo erubaga twali okulonda chovola azewa ngo omogezi w'ekibiina ne omogezi w'ekibiina atakubwa kalulu ekifo ne bakimubira bubizi kakati olaba babera no positive era no positive yesimano musajja mwito baraba wuma agenda kuwangula mama John bwana afurumana ebigambo byagenda okwogera advantage eriwo taata otwali tuli erugogo ebintu byonna byali live linda ko katono mujjeeyo wano linda ko katono nga tugenda mu gundi basoma abantu abali ano opposite
ne bansoma era ne babuuza delegates conference bano mbakiriza bagende maaso kiri ku likodi yammwe mu kinoonya wamwe wano manyi ndagenda mu scientist sidda mu bino byalwali bwammwe taata nga ne basoma ne bagamba unopposed basomera mu erinnya nakati bano mbakiriza bagende mu maaso kati from nowhere nga wagambye ono someone who is sponsored by some people nayagala gyakyankalanye bali be bayogera byali byabwe ate delegates mwami gundi byamukama bambala okulanjirira omuntu olwaleero ono olwo yajja kukubuulira abata kyalina buyiza mujjayo si ekyo gwamaze okula kati FDC bwe yamala okunangirira it was final mukulu akati katono nnyo nsaba tusooke tuwumulemu tukomewo awo wennyini wookomye bwe tugenda okutandikira programu yaffe ebigambo tebitta nga twakadda katukomewo programu ebigambo tebitta tukyagenda mu maaso Yes, mwebale kubanga mukyatambula naffe wano ku programu yaffe ebigambo tebitta yonna gye musinziira okutulaba Father Kenneth Awe Jinja webale Honorable Lutamaguzi naye atugambye kwali n'abalala bali ku social media Facebook ne YouTube. Tugenda kuteekayo ennamba y'essimu maaso awo tujja kuba tusoma ezimu ku ndowooza zammwe awo ze tujja kubanga muweereza endowooza zammwe tulabe tujja kubanga tuzisoma kadde mu maaso awo bwe tunaabanga tufunyemu ku kadde awo. We tuwumuliddemu tukyali ku nsonga za kibiina kya FDC waliwo ekiteeso oba ekirowoozo ekyokulaba nti aba FDC mu ekiwayi ekyekatonga batondawo ekibiina ekipya wabula bingi era byogeddwa nga maaso awo ngenda kubanzanya eddoboozi lya party president ow'ekibiina kya FDC wali najja nankumbi Patrick Amuriat naye we tugendedde mukuumuro badde okyamaliriza nsonga yo mukulu Kikonyogo kakati nze bagane kyembasaba ne bwoba osazeewo ogamba nti kati kana amahanga avuddemu abakyala abedda yabanga agenda okunoba ngasooka nakutema musiri gwa lumonde alifika asanyusiza omwami nga takyamekwasa wanga akimanyi bw'aba ayagala oba tayagala naye batakomyewo abaana be bano balina okulya ebibundi kale na bano baba baagala okuva mu FDC naki bakibayiti mu buli FDC bwoba individual yakunyiizizza oliwo abalala balikyali mu FDC olw'ensonga zaabwe endala naye nga bakyajagala ate in future obeetaaga destroyinga kino kibiina otandika ekipya tandika ekipya ogambe nti bano tetukwatagala mu nsonga eno neeno katandike wali ekirala eno group ekyabirivinga mu opposition okujjako President Museveni one time njagyeetaaga ogikozesa wali naye buli omu wamuteekako ttaaga nti abo bonna bonna abali eyo ba imposter n'ekikonyogo ntwaliramu kitegera mukama wange ekyo kijja kunzibwa wali okukolagana naawe ng'ensi yonna buli woyita bajja kikonyogo batugaye mwalya ssente okiraba mukama wange ng'olina kwenyonyolako buli ddakiika siziryanga okiraba wetuuka ku leve eyo nga buli omu ayagala kumuvunza asigadde eri n'omulungi n'omuvunzizaamu oba oyo noonaki gundi kati ensobi obana abakulu gye bakola ki gye bakola secondly bwe oyagala kukola kibiina omuganda agamba ti anaazina takola ki takumba bangwiremu kyanguyo okikole mangu nnyo obudde nga bukyaliyo weetegeke nga bukyali ekyawano oba weeyagala forces of change tomorrow kati bakoze forces of change muntu gwe mwali mulwanyisa luli kati pate ejja mu forces of change now as an entity okiraba mukama wange naye singa mwami ono na beyond repair yani bayitakola ki tajja naye bwe munaalo alina ekirala teri mu Uganda gwe wawa license nti yekka yalina okukulembera opposition okujjako Museveni. You may be surprised. Where did Mr. Kyagulanyi come from, One Majesty? From nowhere? Katonda n'amufuula kyakola ki? N'abeera n'amaanyi g'alina. Ekyo kiyinza okuba nga ffe ffenna abaliwo wano terina omwajja na contributing okujjako gavumenti eno. NRM ererwana mu lutalo waliwo ebibiina ebirala bingi nnyo. Singa ebibiina ebyo byonna ebyali birwanyisa obote ebimu byali tebikkiriziganyiza ddala kati yo ffe tekkiriziganyiza ddala ne NRM. Bamala amaanyi nga byerwanyisa singa ne Kampala tebatuukanga. Ne buli omu yakoleranga wuwe eyasinga okubeera organized yakola ki yayitamu n'atuuka kayijja mba mwagala kufominga kibiina do it very fast okusinga okudda ewamma bwetakika netuyomba nze ndi mwogezi wa kibiina but I find it very difficult okuba nti buli ddakiika okasukira ate ababadde baganda weki ebikompola tekiwooma oba tuli civilized. I was brought up in a family which is civilized. Okulwana secondary wars bakitugaana eka otakugasa immediately tolulwana kati ku ssaawa ekyo volaba bano baganda efuwadde bakyakozesa symbols zaffe mu mateeka tebalina zikozesa tetwabalumbye yet wate tukikirizaamu tugaa tiba bagikozesa kati kasense emanyi sibe bo
lwaki otawaana nabo genda okuyomba nabo okay katono nnyo kwako embadde njakuwa kwako ekisookera ddala kooti epronouncingangako kwani mutuufu ani mukyamu kooti kyovula mwena ne mwagenda ku isi tebabuuliranga ani mutuufu ani mukyamu n'olwaleero no ndi mukubula olwaleero isi yetuuza enkiiko za National Consultative Forum lwaki ow'ekitiibwa Biriggwa ekyamuyita enkyene muyita oba okiwakanya nditi mpeesawo eyo iyo kabaje tulekere wano ensawo kulage ebbaluwa ng'emuyita emuyita ku Mande balina meeting isi so kyeni mukugamba ndi kubanga ffe baga nti bwepronounsinze nabo kuba ne balekaga kiri abese bwe musango batugamba nti ayijo nyingira mu time yange akumalize ojononya akapapulanga ze malize mami kayija iro kutegeera ekintu kimu tukatugenda mu kalulu k'eddokolo the guy the taste of the pudding is in the eating linda ana bwotuna stapingirako omukyala w'eddokolo isi ne mugaana abawuliriza mujja kutegeera nti tukyalina legitimacy tekyawuza na banga ddene nze nkuwadde kayijo ojja kikola ki ojja kukiraba kanso musisi wetunuulira ensonga zino reconciliation and walking away kuba kati byebiriwo kuba ebiseera ebisinga badde bagamba nti kanzije mala okulaba Basa ambassador Biriggwa wasa member in NCF ebawa electoral commission kanzije ku luzungu wano the National Consultative Forum for Political Parties and Political Organizations gwe bayise ambassador Biriggwa waswa invitation to the 46th NCF Business Committee ambassador batadeka ambassador member invitation to the 46th NCF Business Committee meeting scheduled for 26th February 2024. This is to invite you to the 46th NCF Business Committee meeting scheduled to take place on Monday 26th February 2024 at the NCF offices in Kansanga. The meeting shall begin at 9 a.m. prompt. Never take up on the agenda. Yes. Then opening prayer communication from the chairperson Wansindaba Molekwa Russell Jokis Leonard, Secretary General Consultative Forum. Consultative Forum. Wano bamuyisenga member. Ekikufula member kibiina kye kiba kyakusindikayo. Omutaala gwayino. Mama Biriggwa yabeererayo yali chairman. Oweri gundi. Owa National Consultative Council. Kati mu meeting ezo nyingi gye bagenda n'omugambira nti kiki bakujjako nadda musajja wa. Batandeko teri muntu awandiikira muntu mukulu ng'oyo n'atamuteekako chairman of FDC. Geno bikebere zonna. Geno zikebere. Aliwa mukama wange. Okay, Council. Walking away oba reconciliation kutabagana oba kukita kutandika kibiina kirala ekikulu ekiriwo nti oluusi ebigambo ebyogerebwa ng'abantu bafunye okusowagana kubanga buli kibiina kyonna kyonna kifuna okusowagana naye ebigambo ebyogerebwa oluusi bye bikulaga nti nno ne bwe mwandibadde nga mu reconciliation muyinza okwekosa ennyo nzijukira edda DP eyo bwe yali ng'ekyalimu ekiwayi kya twewandiise tetwewandiisa waliwo ekiwayi ekyali ekyandooza bakyali Haji Sebaggala bamabika abo ng'ekiwayi kire ekya Muzeeyi Ssemogere kirimu Elias Lukwago ndooza amagezi gano gaabwe bamugenzi kyanjo kubanga nzijukira waliwo mwami Mabika yayogera ebisonga ebisongovu ennyo nnyo ng'abyogerera ku mukyali yali registrar w'ebibiina ebiseera ebyo n'abagamba nti bwe munaaba muzzemu okukwatagana munaakwatagana mutyanga mumaze okweyuza bwe mutyo kakati bw'olaba ebigambo ebyogereddwa omulina okutuuka okuggyayo emiggo jjukira nti nno musemateeka wa FDC mwalimu akakiiko ako kebaita Council of Elders ng'omu kuvunanyizibwa bwako bwe kutuuza abantu nga bakoze ki basowaganye kakati ku lulu ne Council of Elders yennyini yali muki yalimu mu mix yalimu mu abo be bagamba nti no nammwe mwakola ki mwataataagula n'olwekyo nze ndowooza nti enjawukana ziyinza okuba nga ziri beyond repair kyoyinza okugamba nti mu mateeka lwe tugamba nti obufumbo buli irretrievably broken down tebukyasobola kukomawo irreconcilable differences n'olwekyo nze ndowooza nti
bwe kibeera nga kituuse bwe kityo ekigendo kiba kyakuvaawo buvi buli omu agenda afune emirembe nga anti bwe yakola General Mugisha muntu n'abamukkiririzaamu ate bo n'ebigambo tebyali bisongovu nnyo nga bino anti yagamba tulina preservinga opposition bannaffe naye bano tebagala preservinga bagala bakiti obeere destroyed bo balyoke batandika okumera again naye kaakati omutawaana gigenda okubeera ogumu kugigenze eno nti gye mugenze oba mukoze bwe muba temu addressinze nsonga evaako obuzibu kubanga bwe nkugambye nti ekyaleeta FDC ffenna twagiwuliramu emirembe tetuwa amaanyi kubanga yali eriita essuula empya naye ate ne luno olutalo lugenza okutuukawo ng'oba oli awaliwo obumulungu nagambye bali cream yagenda evaako mpolampola baluzindana ne basirika amanya mushega baani kaakati bamugisha bo ne batambula ne bagenda nga kiringa ekiraga nti nno oba oli awo ekyatuleeta gulu yatuleeta si gwe tukyatambulirako oba oli awo kati ne bwe mukola formation empya nga FDC bwe yajjanga mpya ate neekomekereza nga eringa UPC gye yasangawo mu mpya tunakyadressinga tutya kino n'ebibiina ebirala kyakuyiga n'ebibiina ebirala kubanga ekitu FDC kiyinza okugenda ewalala naye ekirala nammwe abasigadde kaakati yeyo contestation mwami Kikonyogo yayogedde ekigambo kirungi nti bwe muba musonga mu bantu 2-3 lwaki temwabajjaamu kaakati bwe baba nga kituufu baasigalayo bana mwe munaasigala mugenderera ku biragiro byoli oba munaasigala ku miramu egya FDC gye mwaliko naye nagambye nti tujja kiraba nga tukoze eki mu bikolwa naye nga okutambula okuvaawo kirungi kubanga temukyalina makulu era emba mutambudde muveewo kakati mukole ekyammwe mugende nga naye ate ekyattabuli eno mulama nti tekigera balumba naye ekyo ekizibu ekiviirako kye nagambye kiri nti abantu bangi bwe tujja mu bibiina nti okuwakanya Museveni abamu tuba tunoonya birala kati bwe ndaba nga kyenali noonya oba nkifunye oba kiruddewo nga ngamba ye lwaki siddayo Mugisha muntu abaali basinga omuyita mol tujjukira nti ali General Rangalanga olwaliro ali mu gavumenti akola mwami Lubalamira yemu ku baali bagamba ndowooza yalaba nga struggle tegguka n'agamba ye nfaaki n'okulonda okuwedde kwa 2021 tukimanyi nti ng'okulonda kwali tekonnaba mukyala Nabbosa Sebugwawo yali ali mu campaign zeeno ewalala okulonda kugenda okuggwa nga ali mu cabinet n'olwekyo nze ndowooza nti abantu abamu tugenda ndowooza struggle ne baga nti struggle erabika tegguka omulala n'agamba nti eyange yali yakino okufuna bwa road cancer akufuna bwa ebugundi eyange egguse nesigala nga neŋŋamba ye lwaki sigenda ku kino naye nga ekyokutambula nga mmaze okweyuza kyekisinga obulungi. Okay. Njagala tuwulire okwanukula kwa president w'ekibiina ekya FDC Patrick Amuriat bwe yawulidde ebigambo bino bwe byamugudde mu kutu nti ab'e Katonga wali baagala kubanga oba oli awo ekirowoozo balina ekirowoozo ekyokutandikawo ekibiina ekipya new formation katulabe byayogedde. And if they did, then if it becomes necessary for us in the FDC to cooperate with that new formation, then we'll determine how to cooperate with them. But for now, we are not going to accept arm twisting, blackmail. We are not. Now, where does this put us as a political organization? I would like to assure members of the FDC, wherever they are, the political elite, and members of the Uganda public, that FDC is founded on a strong foundation and not around individuals. When individuals exit, the organization continues to be. It will continue to be because our foundation is based on our grassroots support. Kaija. Niwe mugenda temugenda kosa kibiina kya FDC bwe bubaka bwenfunye. Nda anyumidde ekintu kyagame ekya blackmail. Musingi munywevu. Bo omaye ekintu kino campaign yabwe eyoba eyokumeta Dr. Besigye ne tiimu eyo yali mpanvuko. Twamala akalono watandika okubeerawo gundi okwetolola eggwanga ne bapangisa n'omuntu mulamba asobola okulya tasobola kulya kigambo n'agenda nga buli gwago akuba dokita natusaako n'ekintu lowooza baamanya nti obutakkanya buno obutambula buti baga nti twagala kutunda kibiina mu nuupu lowooza ekyo wakiwulirako Besigye agenda tubuuza ku kitunda ssente mmeka era abantu babuuza tubuulire otunda nejuzo otwala sokolaga utambula ezo group pages baitukolako ne nope obalaba baba tunda
nti nupu egenda kutugula etugula sente meka kakati balaga National Council of Finance okutuuka ne balawo kwesala na mawulire abamu nga baga nti okumanya abaweddemu n'ababaka togenda kuddamu kubalaba n'omubaka ki n'omu n'ababaka bonna bakomyewo oli yatuuka n'alumba ne Honorable Mwejuche ng'ali buhwejo n'amubuuza nze atannakyuka lwaki tolumba yo totuwayo mubaka ogwo omu eyavudde Katonga n'addayo n'ole so ekyo bw'agamba bw'atyo n'omuntu yamufeesa omulaba nga ali stressed guli munnamolo fe abasaba communication otunuulya omuntu ebigambo bye ne byayogera ng'olaba tebikola ki ng'olaba omuntu akooye waliwo olunaku lumu NTV eno yagira nedda olupapula mu olwa monitor mukyala Kazibwe lwe yaresigninga kuba vice president bw'ayogera bwali n'agamba nende kulidde kakati munnamawulire wa gundi wa monitor ayagala omubuuza ekibuuzo namuga sijja kukkiriza bibuuzo nkooye monitor yawandika mu kalizade naga nti Kazibwe tired tugenda okugira ng'ekifo bamulagira bulagizi ku resigninga ng'obudde butuuze agenda ng'etambula so ekyo kyagamba ffe tetulina budde bakumu blackmailinga fe obudde bwaffe obusinga bwekusigala nga tunuulira omupiira wa gye tulaga kuba ffe ki ultimately ekisinga obukulu abantu otawonootu abamu ku ffe tulukuliddemu dututte abantu bayitirivu naye nga tulina ekiruubiriro ekisinga obukulu okubaako eyo Uganda gye twagala okukwatako Uganda ekolera buli muntu Uganda buli omu agifune nkugende nti olwaye kati abantu bali mu kufa stress pressures ogenda okulaba tugundi gobadde naye nakubiri ng'afudde kyekyamuse teri muntu afa kikutuko lwakuba nti abantu baffe tebabika teri muntu afa kikutuko litula abantu baffe ebintu bibasobedde tutwalise wonna ebyenjigiriza businesses nabadde njoga n'omusuubuzi omu nga bagenzeko natuuka ne Kenya okebera Kenya bitambula bitya abalala baagala kulocate naye bagenze okulaba mbu Kenya mbu bafuuke ba nationals e Kenya naye mbu akati mbu kikwetaagisa owasemu na Kenya ofumala emyaka 5 okola kye nasoma 7 ate wetala myaka 15 so nti olaba buli omu agezaako okuyiiya surviving atya so in that survival for the political class oba yinza okuba abalina okugaba obukulembeze tulina okulabika nga we are not wanting bw'otunuulira ebintu ebitambula nti ekintu ekisinga abantu basobeddwa bagamba tulagawa twesigaani so we must gather ourselves tutandike okulaga abantu bwe gye tulaga Uganda eno ejja kutuuka efune wano ekizibu wano teri kintu kibi kuba naggwanga nerigana nifuna headless revolution byola mu nsi abantu okutukola okutemakana kwe kubanga teri muntu agamba abantu awo tukome Mwai Museveni bwajjano ng'abantu bakyamwaga mukyana mu mukaaga yagana looting era abantu tebakola ki tebabba naye Lutwaye bwe yawamba looting yakola ki nga bulubaga nti bulijjo ndaba ali nga alina akamotoka kano ndaba Simaya alina TV eno kangene njikime nabaga nti abannaye nga twagala okuzimba eggwanga epya teri kubba waba alina okuba abakulembeze so kati our preoccupation kyetwagala okubeerako kwe kugaba obukulembeze kwe kwongera okuwa abantu essuubi okubagamba tunaatera okutuuka eka tewetta teweetuga tobuuka mugundi n'abamu oluusi abantu botera okulaba abantu ababuuka nolaba nti gundi asaza agenze eri nti atuuka n'alaba n'agamba abantu b'entambula bakyatunudde gye balaga omulala oyinza okulinnya taxi ogenda okulaba nga batuuzizaamu abalala batagenda mwayo taxi oba tejjo basooka ne bateekamu bano abavubuka ogenda okulaba no gwabuukamu n'ogamba eno taxi enajjula oba eraga gyendaga so abantu balina okubawa essuubi ekyo ekizibu ekiri mu Uganda wano olwaleero waliwo vacuum ya leadership nti olwaleero abantu bangi abamaskaredinga ng'abakulembeze nti baagala bo kwetuukira naye ng'omukulembeze olina kubanga muzadde nti ali wazze kukola enkya oba otuuka Akawungeezi eka waliwo abakwaniriza naye oba byofunye ku mulimu nga gogenda KFC n'ogenda simanuulya simanya ekigere awantu n'otuuka ng'okkuse bakulaba okkusaga nti taata tewaliwo kya twebake mugume naye nga lwe bagenda okulaba okuba empi inagana ekyali ono ali kuki so nti abantu olwaleero waagalayo abantu abeefiiriza sacrifices mu bantu abasinga baganyo okuguma okugaba okulembeze ate tebe disqualifying so kye twagala okukuŋŋaanya cream ey'abantu tuddemu turedefininge wa gye twagala okulaga abannayuganda batandika okulaba gye tubagamba gye tulaga kubanga abantu otulaba osooka okwogera ebigambo byonna naye akusula okumpi akumanyi muganda waakumalaga banayiira ali byayogera byategeeza
Okay. Council Musisi. Kino kirekawo opposition. Kuba botunulira bibiina ebiri mu opposition ebinene. Kati ng'oggyeko NUP, FDC, DP n'ebirala. UPC. UPC ne DP ebikyali mu opposition. Tebikyali mu opposition kubanga DP Senkagale ali mu government. Okay. Tuyinza kuba mu government opposition at the same time. Kuba kati bano balinga abeerowoozezzaako bokka naye nga tebalowoozezza ku mugendo gw'opposition. Kisindika ekifaananyi kibi era nze ndowooza wano President Museveni ye nga okubanga kyamazima alina omukono mu kutabangula bino ebibiina byonna era kikisindika oyinza okumunenya kuba buli omu ayagala ku consolidating power. Kyomunenyeza nti bw'obeera nga oli president ekigendererwa kya ku promotinga demokrasia okonsolidating power ng'okozesa amakubo amatuufu so si amakubo agali underhand. So bwe kibeera nga nti twagala tuteese n'ekibiina kitwegatteko muteese nakyo muyite mu structures zonna so sigamba nti nno nfuneyo ba assets bange mbateeka eri naye nga nabo binyininyini abali mu bibiina bino nabo obanenya n'okusinga oli kubanga bano abagulibwa nabo obanenya n'okusinga oli abagula kubanga gwe ekyakuleeta kiki wajja kugulibwa kyebayita okwetega oba si so kyekireka opposition tikiginafuya kubanga kisindika n'ekifaananyi nti bwe batandika n'okutambuza eŋŋambo zino nti oyo naalabika alya oluvannyuma ne kizuuka kyekisindika mu balala ne bagamba nti owaayo olaba ne mmawe yagenda osanga n'ono kakati gwe bw'ojja ng'oyogera bagamba n'oyo naye ayagala kukola ki ndowooza ayagala kulya ayagala bamulabe olaba mmawe yagenda kubanga abantu bonna abazze bagenda basooka bateekako ki lugambo abamu ojjukira mu President Museveni yagambira good DP ne bad DP ng'ayogera ku mwami Mbidde amwanjiramu NRM caucus wayitawo myaka 16 kiroke kiveeyo nti naagenda kuki naye ate n'ekirala nti abamu be basongamu ennwe nabo nzijukira Honorable Mao aba DP abakolagana ne FDC nga bamunyiiza okusinga aba DP bakolagana ne NRM nzijukira nga Subi group bwe yalinga ekolagana ne Dr. Besigye nga bamunyiiza nnyo okusinga aba DP abasala openly ne bagenda nga Mukyala Nakiwala bwe yagenda kati ate ekyo nazzeemu kiraba ku Honorable Nandala Mafari nti bwe bamugamba nti tulese ne NUP kyamunyiiza nnyo kwegamba bw'olaba nga pasita tafaayo okukolagana na musamize naye asobola okukolagana ne faaza tamwagalira ddala weewuunya nti ono pasita kikaati pasita bamugaa nti kwegana ne faaza takyagalira ddala naye lwakiri agamba lwakiri okola ki nolwekyo obuno nabwo bulina engeri gye bukusindikamu nti ono oba oliawo bebamwogerako oba oliawo byandi ebituufu naye nga bwe nagambye nti scientist Honorable Kikonyoga agambye nti tunaabalabira mu bikolwa kuba yagambye abelievinga mu test of so njagala okulowooza nti eri ekifaananyi kya opposition ebigambo bino naye oluusi perceptions mu byobufuzi nkulu nti okulowoozebwako bulowoozebwa nti oli bwotyo naye kaakati ate bw'olowoozebwako nekimala ne kizuuka nti nno ono bebamwogeranko bituufu kinafuya opposition kubanga mu bantu aba bulijjo kubanga struggle eri mu bantu teri bakulembeze struggle abantu abagala FDC ba members FDC amanyi gayo tegali najja nankumbi bakato gali mu bantu ba members abadde bajiwa obuwagizi buli kaseera nti bo abawansi mwega bakulembeze mukola emizannyo gyammwe kibasindikira akabonero kabi ne bagwamu amaanyi ne balowooza nti n'oba oliawo buli munnabyabufuzi anoonya byabo bakazannyo ng'abamu bwe bakayita nti bali mu kazannyo leero oyogera kino leero oyogera kiri era kimu ku bizibu betusanze okufuusanga wano nti abantu twogera nnyo bye tutatuukiriza oba bye tutakkiriza olw'okuba okyogera kubanga kya byabufuzi naye ate nga bw'avaako kamera bw'evaawo ng'atayogera birala nnyo ne byakola birala nnyo. Okay, Mukulu Kikonyogo. Bino bize ndowooza omwaka ogujja gwe gwa campaign yawo biki n'ebirala. In fact guli obottaanya buttaanya. FDC egenda kukola etya mbadde neebuuza nnyo ekibuuzo kino mulina ababaka either side ekya tiketi kino mugenda kikola kitya mu primaries nti kati ono yagenda okwatira simanyi kuba kati n'abeekatonga nabo bajja gamba nti kakati ffe abali legitimate tiketi yino ekintu kino simanyi wa mwakitunuddemuko n'engeri gye kigenda okubakosaamu kati onkulamu lyati abadde ayogera mwami Lugundi akatomulayo naye talina maanyi teri mukulembeze
no teri mukulembeze nagwo okulembera ekibiina obadde olina 100% newe oli anti 10% eyagala kutambula nosigaza amaanyi gegamu oba olina ekikyamu gwenyini omukulembeze kuba kwegumya owulira bubi era nga twawulira obubi ennyo nga abamuntu bakola ki bagezaako okugenda kyova twalwana nnyo okulaba nti abantu ba anti tebakola ki kyamala obudde bungi nnyo naye ate basalawo okugenda abantu kibatajjukira abamu tijje n'omuntu yagenda ne ba MPs abali aba FDC nabasuka mu 25 FDC enajja nankumbi nesigazanga 8 then ngawo omukulu wagambye nti abalonzi babeerawa eri bano bonna 25 abagenda nejje n'omuntu teri n'omu yakoma sebo council naye ate bano abaali 8 they expanded nebatuka ku 32 wakati bagenda mbakendera ombamujje n'omulala yafudde nebatuka ku 32 meka mu babiri ate nga twalina 3 badoze yamba 3 katuna kweyawula twalina 3 basoba 3 mbana which means eno gundi yeronda kumbe yasigala iri intact feno twekyankalanya waggulu nenga bo bakyalina omutima ki gwegumu naye kati ensobi wano gye bakola ennene nnyo eri emu mwami Kaijo oyinza okuba nga yakuwonoona kikonyogo na muganda wo nkogenda oyisa olugambo kumpewo oyo kikonyogo ali n'abafu afumba abafu naye ng'oli muganda we tataamu ne mama muyani y'omu eventually omuwala wanaatuka okugenda okufumbirwa mwami Kaijo statement ejja kuddira family towasaamu bati mwami Kaijo alina omwana omulungi naye yatugaba muganda we balya ki bali abafu kakati wano wogezaako okwonoona FDC Gambia nawe wenyini kikwata Kaijo oba oyagala oba toyagala waliwo gyogenda eyo mu kyalo nga tebamanya kumanya nti Kaijo waliwo Katonga nanene najja nankumbi bamanyi Kaijo tumuwulira ku CBS tumuwulira ku NTV FDC bagamba nti ma FDC temutanya mwalya sente za Museveni ndoza Kaijo bali bakigambye ko Samu ya mshua njo iteyo kakati waliwo ekintu ky'okulyetinga nene kitandika nawe okukola ki okulya oba kikonyogo yali asende ng'omumanyi stick on that individual to stick ku kibiina kyonoona bw'onokyonoona it may be very difficult for you okuddayo okutegeeza abantu tifa opposition wamma nga weogambye mukama ekanso tetulya sente za president Museveni kijja kuba zibwalya nnyo ogenda campaigning again bakati namwe omuntu wokusente tulye ndozo babadde ogenda mu campaigning oziwulira onaga nange mumpe ku sente era nange Kaijo ono n'akasawo kyensumu mugamba nti ekavudde unandala kuba twawuli akasawo ke kagende kasanga yangambe akekabi ate yali deputy wenno oyo bali bati oyo Kaijo yali deputy wa mukulu Nandala bali babeera bonna kakati era yajja okubulira details ezisinga okusinga nanga yali ewala naye ekikulu kiri nti ebe nanga tubitadde wabbali lwaki omalamu abantu batulonda amaneno ga opposition nabaki bafu why did you do it kanso waba yakoze ensobi mu sporting out kakati kusaawa eno mukulu kwa namuwulidde wali kanso abo nabo ba imposter how can you call Kikonyogo an imposter in FDC how twatandika FDC n'omubuzibu abamu kufe twakwata sente nyingi nnyo mukulu Kaijo genda obuza abantu twakwata sente nyingi eza pate sali yako ne10 okugula office zonna mu Uganda sente zalinga no musawo yange anda jeno muntu ne10 sakiri Dr. Wesi jokuve South Africa sente zasasule motoka naki zali mu desk yange mukulu kanso ndozo wa peni je tubeera nayo sali yakone ekikubiteri muntu atasasulwa abana abasimbe bitoke bonno basasudde otya lwekyo batwali ya omnibus ne mu parliament bajikizo omnibus temujagala omnibus gude biro jana neteka mbuli kimu why why do you do it okay. Dr. Chimanyi how much people sacrifice how much we loved him kusawe no lwaki bitu obobireeta tembireeta mu ngeri ndala nekibanga kyali kituufu ekintu kyagala okwogera olina okubala tewenagenda nenkyogera wali abanawuliza banajjamu ki okay mukulu Kikonyogo webale nnyo njagala nsome ezimu ku ndowooza z'abannaffe zibaweereza wano omanyi tutambudde nabo okuviira ddala ssaawa 3 okutuusa essaawa zino ezimu ku ndowooza zaabwe ze batuweereza kandabe kansooke noono mbalamusiza mwenna ekizibu kya FDC Besigye ye yaleeta Amuriat ne Mafaabi ng'agambye nti muntu yajja ssente wa Museveni ate ye omu agamba nti nabano bazifuna omulabe wa FDC yaani abuuza nze William wali emutungo kale William obuuziza nze nganda ne
nze nganda Nalugala Busiro ndabira nnyo abaami abo Kikonyogo John ne Harold Kaija mbagala nnyo basajja bagezi ensi beesubwa obukulembeze bwabwe ekyamazima najja nankumbi mukkirize nti NRM yagiwamba dda mwami Kikonyogo anaagenda okuzuula nga banandala bali wala FDC najja nankumbi terina njawulo na DP ya Mao ne UPC kali ono ye bwagambye. Good morning NTV. Tembo Misachi from Misachi. Local election can never determine the thrust and strength of power. I ask Katonga Group to form a party and we see where the public will belong. Okay. Ono ye bwateseza katulabo omulala nze nsubu gattaddewo emitiana Museveni akoze kyamaanyi okwawulamu opposition naye tumulabula mu Nuupu tajja mwebale kuweereza. Okay. This is Kasibante Robert Nakasongola. Forming a new political party out of FDC won't solve the problems within FDC, since the individuals who caused the problems within FDC will not have changed unless all of them resign and a new generation takes over. Ono bwagambye. Good morning EbigamboTebitta. All signs are ripe that Mr. Museveni bought FDC Najja Nkumbi. Let FDC Katonga tentatively work with the NOP to bring a new Uganda. Nandala, Power and Chikonyogos are taking us nowhere. We can even fight this regime without parties. Ramuhumbu Amoti, Fort Portal City. Good morning. These parties have become liabilities to the country just like the leaders themselves. All parties have the same problems and characteristics that FDC has. That means the players in these parties have personal ambitions instead of national ambitions. We should focus on real issues like poverty, bad service delivery, foreigners dominating our economy, bad hospitals and schools, etc. Let's stick to the real issues. Imran yebwatyo bwateseza. Okay, ndowooza tujja kuba tukoma akali katulabeyo nono. Kuloba Dixon from Bududa. Are these FD guys fighting for Ugandans or for their own benefit? If they are fighting for their own benefit, let them make another party. And if they are fighting for Ugandans, they have to come back together as FDC. This is the time for Ugandans to know the people to deal with. We are watching. Okay. Good morning. This is Najib K. Adams. My concern is that if the Katonga faction opts to form a new party, tebeerabira nti Museveni era asobola okubalemesa. It's prudent for them to use the same tactics people power used to get NOP. Greetings to my friend Kaija. Good morning NTV. Ono Semugenyi Patrick nsinzidde wano Eguru University. Kiswaza nnyo okuwulira nti ab'Ekatonga baagala kwabuluzaamu kibiina kya FDC ate nga mu abo mwe muli ne bafawunda b'ekibiina. Ekyo kiraga nti abo abali mu opposition nabo beenoonyeza byabwe. Teri afa ku munnayuganda owa wansi. Tulina bingi ebitunyigiriza okusinga okulwanira obukulembeze mu bibiina by'obufuzi. Mwebale kutuweereza NTV. Kamodi Chewuta wali mu Abu Dhabi UAE. Thanks Mr. Ali and the others. True FDC party is at Najja Nkumbi. Katonga Group should come back. Musoke Charles nga maliriza ali webale kuweereza. Mr. Kikonyogo John ne Mr. Kaija. Mwekutuddemu kyokka ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka tuli bumu. Twagala mwefumita ebiso na kwanika buziina bwammwe. Tetwagala mwefumita ebiso na kwanika buziina. Mbalamusiza mwenna basebo naye FDC Najja Nkumbi tugiwa obudde ensi ejja kumanya tuli balabira ku bikolwa byabwe. Honorable Kaija ne Honorable Kikonyogo, I have listened to you. Even an ordinary Ugandan can understand now the mission of FDC. Kyayune George William ekasana Luwero. Okay. Banange mwebale mwenna ze ndowooza zammwe ze musobodde okuweereza mwebale kubanga mugoberedde EbigamboTebitta era tetukitwala nti no for granted. Mwebalire ddala obudde mutaddemu ssaako ne ka airtime kamwako. Njagala nzije wa mukulu Kaija. Tugambe nti twatuuse ku limiti nga temusobola kuteeseganya kudda mu kibiina ekya FDC okulaba nti nno Najja Nkumbi ne Katonga baddamu okukwatagana. Are we at that point nti kakati it's done and dusted? Neyaza nnyo ali njagala n'okwebaza abawadde ebirowoozo byabwe byonna gye basinzidde n'abalala nozadde balowooza ate essimu yange ndowooza kubako okuva ebirowoozo ne babisula ku nnamba yange ng'ate babadde obawadde ennamba. Ffe apparently nga bwe nkugambye otabala luno tulumazeemu ebbanga erisukka emyaka 2.
era oba okola nyonso byokugamba abantu nti abantu along the way tebakooye naye nga baagala okgenda eka buli otunulira n'otunulira bannaffe abagenzi baffa nga nejuzi twakaziika ono omwana Adamu Lwana just kalagenda mu wiki bbiri omanyi n'okufa kuna okwanvu ogenda nga kulinga noza kuzaalibwa omwana ogenda nti omwana wiki bbiri wa mwezi kati agenda mu wiki bbiri nga aziikiddwa kikulaga nti otonga nti oba nange oba ne gundi so kikwetaagisa okukola ebintu ebyenjawulo waliwo abantu agenze ne batugamba awo nti ne kanso mbuki kyemujja okuddamu okukola tekiibe kinaaba kite ekyenjawulo of course buli experience erina kyekuyigiriza ndi economist ate ndi accountant naye mu accounting luli edda accountant ng'omuntu omu nga yasalawo ku sente era bwe yazibbanga ng'azibba ki yekka kakati modern accounting ne bagamba nedda akola requisition si yaja approving ate si yakola procurement kati ogenda okulaba ate si yakola auditing kati ogenda okulaba nti olina okubba sente mulina okwekobaana abantu 10 era mugenda amalole mutu w'omuntu omu naye ffe ababira akimanyi nga si yatuta kadde ka dola kakadde ka dola katwaliddwa abantu abawera 10 abeeko era nga kyebagenderera mbu tomanya omwana agaana era bwagaana guyiikira so nti kyova twaliga era abamwala era twali tubabuuza mugamba tutandika ekibiina tekibenga kiri era kati bakozanga nti nedda oyinza okukola bwoti ne bwoti kuba tulaba ekituluse tulaba ekyatula ku UPC ekyatula ku DP ziba case studies zosomerako so ekintu kyogambye mbu okwogerezeganya n'okutuuka ebyo okubimanya bw'olaba abantu nga bavudde mu kisenge nga balwalira mu lujja deka kulowooza nti batandikidde mu lujja baba tebatandikidde mu lujja bw'owuli abafumbi eri balwana baba balina ebintu bye bataakubuulidde nga nti nedda onaseko bulangiti teba bulangiti wabeerawo ensonga endala gye bataawa ino balanga batuuse wano so n'olwekyo nti otuuka waliwo otula ku mbeera ng'olaba nti bwe nsigala nga nkyalwanira wano ntuuka gyendaga oba naatuuka nkooye olwetaaga okulanga weetaaga amaanyi go gonna n'ebirowoozo byo ne focus esigale ng'okyagoba omupiira kyekintu ekisinga kati obukulu nti olwa abanabeera redeemed basobola okubeera redeemed naye tusigale kuba bannayuganda bwe kyebasinga okwagala obalabyawo kyebasinga okwagala si byebibiina by'obufuzi bannayuganda kyebasinga okwagala ani asobola oba baani nga beegasse abasobola okubawa essuula empya kubanga olwawulidde nekiyamaani mawo yagenza nayoga ekiganiro nga musajja ono oba baagala kumugoba oba naye yatuuse n'agaana ne bannanga omanyako obuntu kazze wadde ngenza eri n'endya ne waliwo ekimanya nga yoga transition so nti Uganda bw'ogitunira buli gw'otuni alinga mulalu buli gwola abantu batambula boogera bokka abantu bakuweereza message nga bakambwe mu nsi yonna abantu balina abantu baagala okulaba ku nkyukakyuka bajagala jjo leero balaba ng'oluludda naye omugamba enkya akuba n'omulanga so balina okulaba era kinkola bubi nti obudde bwa NTV essaawa yammwe eri expensive omuntu okugigula n'ali agadde okujja n'okulaga bannayuganda Uganda empya yagala kufaanana etya Uganda empya tusobola kutuukayo tutya era mpulira bubi nti nzijja wano okwewozaako lwaki n'ali baddekanga n'oba ennaku zange mbadde ndisetinga obwongo bwange era abasinga kati okundaba nti nga njogera kimu Uganda era nze kati amaaso gange kati gye gali Uganda efaanana etya era nyina wentera okutula ne ku TikTok njogera n'abavubuka ne ku YouTube nti bannaye Uganda twagala efaanana etya Uganda we want naye kakati bino byosanga ng'olekyage nti nakyemala era kyenjagala ogamba M7 manyi eno program agirawa buli lwotta kubanga ye kimuyamba okusavaivinga ng'omuntu nti bulwogamba nti abakuvuganya bafuuke banafu olabike nga gwe w'amaanyi ojja kutuuka okuba wala omuntu gw'otuuka ng'abadde mugagga n'anoonya omwana amusikira n'afula nga buli musika atunda bibye ensi z'olaba nga zi Somalia z'olaba zi Libya z'olaba zi Egypt z'olaba zi Iraq z'olaba DRC mbw'okulaba mbwe ensi tekyasobola kukwata nti omuntu atuuka natta abantu bonna n'obusobozi obwali badde busobola okuzimba ki eggwanga so mu bbanga lino lyasigazzaayo Katonda lyali muwadde yali tulese twezima twenyeza okweggwanga yes mukulu Kaija siibulira ddala anjagala okusiibula bannayuganda
nga mbategeeza nti we are still on track. Tuli mu kweteekateeka, tuli mu kuzimba capacity, tuli mu kukola recruitment, tuli mu kuŋŋaanya okwogerezaganya ne bannayuganda bonna abaagala ensi yaabwe mu mawulire, mu professional world, mu bano wanayinki, bano balooya n'abalala okulaba nti Uganda tugituusa tutya. Era ffe by the way ffe tuli mu discussing a transition eyinza kubeera etya okulaba nti bannayuganda ebirooto byabwe saagala nze erinnya nayo nkubeera kwabo abaleetinga down bannayuganda, njagala okubeera kwaga baga nti kaija wabeerawo wayimirira abaana bange nabawa erinnya lyange kubalimiraga nti oba kaija yakuzaala oli mutuufu. Council nga tuwumbawumba byonna era nga bw'osibulira ddala ensonga zino way forward. Okwange ndowooza eri bwobaka eri bannayuganda kubanga bino ebibiina nga bwolaba FDC terina bantu baayo bazaalibwa oba bannayuganda abayayaanira enkyukakyuka abalowooza nti nno ebintu byandibadde birungiko singa bwe biri. Nze ndowooza nti basigale ku mulamwa, si kusigala ku mukulembeze, si kusigala ku kibi, nosigala ku mulamwa. Omukulembeze bw'aba akyakola ekyo kyolaba nti nno kyoyayaanira sigala n'oyo oba ekibiina. Bw'olabanga omukulembeze asesetuse kubanga kyangu okugula ekibiina, kyangu okugula mukulembeze omu naye bali bannayuganda abangi abayana enkyukakyuka. Kyova olabanga noono agamba nti nno okuyaana enkyukakyuka omulabira ku bikolwa nti bw'atuuka obutakkaanya n'oli amugirayo kibooko eriyo oba bw'otuuka nga gwe bakugamba nti kakati va wano ogende wano nga naawe ogamba nange wano sikola ki nange sivaawo. So nze ndowooza nti bannayuganda bo basigale ku mulamwa. Oli bw'onoolaba nga akyakola ebyo gwe byolowooza nti bye byamukwagalisa, genda maaso tulabe ng'ate kye bayita struggle kyekyo ky'okugamba nti so struggle naye ebifo naye ekyokugamba nti nno tulowooza nti twandyagadde Uganda efaanana etya kajjadaga Uganda we want. So si kibiina kubanga ekijjo kitutusaayo oyo asigadde ku mulamwa. Amina. Mukulu Kikonyogo tuwumbewumbe era nga bwe tusibulira ddala. Omulanga tubadde tugezaako ayambadde ekyo ga press conference okugezaako okulaba nti tutuukirira Abaganda baffe, tutunulire omulamu omunene okusinga ffe ffennyini okwetunuulira naye amaloboozi agadde gavaayo nga baba gati twagala kwogera. Omuntu wagala saagala kwogera sooka onve mu maaso osooka n'omukola nova maaso pakiisa individually tetwagala nti pate ejogenda ne pate egenda ki ne individual era ndoza individuals badde boogera nawe kayijo okimanyi individuals badde boogera gwe otamanya abamu kyovola abamu bakomawo ne najja nankumbi kakati kayijo lekanga ndimalire kakati abaagala omulamu omunene ndijja tutuuka ekisera abantu bonna abavudde mu FDC ngo batunuulira mukulu council n'okola analysis eyo batunonya abava mu FDC ne bava mu FDC wadde agenzemu NRM toli akotayiwa akadoli nga vume FDC toli akwa bonna babeka buli omwe agenda ku bibye n'asigala nga ki ne oba ovudde mu FDC kayije nkya ne mukola ekintu ekyammwe mwandiyese kino ekintu nga kiri intact abantu abalungi abaliyo enkyo gya beetaaga ku move ekola ki eddako kyova na bana abagenze bonna twali akola ki naye ate mwe temuleeta mu mpisa mbi nti buli omu musobola kumala kumuvuma mulyoke mukole ki mu respectinge bannammwe. Sometimes omanyi abali mu kulwanirira okulaba tukyusa embeera, some of them are too comfortable mukama wange bunga abantu balina ssente olwanirira kufuna kikopo kya kunywa caayi naye ng'olisi ekimulwanya afuna omusala gw'emitwalo 3-5 amafuta ga bwereere health insurance agirina kati fe abagoberera tulina ogerera abantu betwogera bakikonyo mu bigenderere ekyanyita okutuuka mwana enva mu FDC kati ekikunyiza nyo ti FDC yafudde kwa kikonyogo yavuddemu kikonyogo omuntu alina ebigendererwa alina n'endowooza eyiye tekujja ku mulamwa munene gwe omuntu akola ki awuliriza kwa abamu bali comfortable taata bona aboogera mwami kusinga ola line apo yabadde ng'ekatonga emu yonna nenefe zibeere waffe wamma balina n'insurance ba MPs bonna balina insurance health yabwereere ne walwala abaana 8 bakola ki babwereere kakati tulina okugoberera abantu bano be boogera naffe be twagala tubibalansinga ne tugoberera omuntu omutuufu ate kakati nga mukulu mbadde mwogera wano teri kibiina kye batajja kuyingirira nakyogera ku mpewo emabega kati bali mu FDC ekyabajja kutandika nuupu ebya nuupu otandisa okubiwulira ate olumu tulina weakness ne tutandika n'okwekwasa abalala naye nga missex ezimu zaffe za munda kati nga mukama wange ezimu eziri mu nuupu olwaleero olejja kuga nti waliwo aziteekamu ssente okubiteekamu naye olumu nga just greed
ngoli yakala wakati kifo yasigaza ekifo kye ajja kujja n'okwegatta ku nupu tukolagana ne nupu si kubanga ayagala nupu naye nga akimanyi nti nupu ekifo kyendimu yesingamu amaanyi kati bwenje kwatako bwe nenga ndi wadde FDC nkolagana nnyo ne nupu bajja kundekera kati nga nsiibula mukama we Kayijja si mukama wange okay muganda we Kayijja muto wange bwe mba mwagala okukola ekintu kikole mangu nnyo oleme kuwona biseera nga tutulwanagana buli omwe akole kyakola ki kyakola tutambule tugende mu maaso tulekere bannaffe ekitiibwa era buli omwe alekere munne ekitiibwa kubanga kye tutajja kukola nze nina weakness emu olwoke nfaanamu Putin akatonotono nze don't blackmail me in life whoever you are webale nnyo okuŋŋonza yogera nange bulungi nja kugonda naye oleeta blackmail. Abakulu bannange mwebale nnyo kujja mwebale okubanga tukomekeza programu eno ebigambo tebita olunaku olwaleero obudde bwamwe bubaddeyo really appreciate webityo olwaleero we bigenze tusaba Mukama Katonda akuume insha Allah okutuusa olw'omukaaga olujja tujja kubanga twongera okuwuliziganya. Nze Ali Mivule mbagaliza weekend ennungi.